yatuwasiza maama waffe oyo nga ne bamama waffe abalala nga balina omutima omulungi. Yabule basebo Bakojja waffe Kaggwa yawangaala nnyo ekitwe eri gye tubeera ebbanga lyonna, n'asoma n'ayiga n'emirimu. Naye wakati mu kutambula olw'okuba obudde bungi, bwe yatuuka n'alwala ebbanga lye ery'obulwadde, yajja n'abeera ne Hajati oyo 2021 omwezi ogw'ekkumi paka waafudde ng'ali naye ng'amujjanjaba bw'agenda e Kampala bw'akomawo nga buli kimu yakireka, emikolo yagireka na buli kimu. Hajati tusaba Mungu akutukulumire akuwangaaze n'omutima omulungi. Twebaza bato bange bano bonna, twera muto waffe ali Amerika Abubakari Kizito, tumwebaza nnyo. Manyi waliwo abakwata amaloboozi olw'obujjanjabi n'oluteeganya Bakojja waffe Kaggwa. Abadde buli kikyetaagisa mu ddwaliro wa byansi na wamu, beekanga akubirwa bukubizi ssimu, bw'abadde nga taliiko ono Bumala Nsanja wangalira mbalala nga sente zonna ezeetaagisa nga akwataganira wamu ne Bakojja. Bakojja n'asonyiwa badde mujjanjaba, naye njogera ku kiwaffe nga bamujjanjaba nga tumujjanjabira kumu. Banaye mwebale nnyo, mwebale rehema okwagala Bakojja ne Bakojja. Saba Mungu abasasule mu bulungi. Omwaka bw'obala mu gw'E2021 okutuuka olwaleero mu Gwokusatu, nga mu 2023 mu Gwokusatu, olaba ng'ekiseera kiki kiwanvu. N'olwekyo tusaba maama kakkana Allah akuwemu birungi byereere. Nammwe ati makajja mutuli ku salaamu, kubanga Hajati nankyali eri simanyi nti oba asobola okuyimirira be twasigaza ku lwa jjajjaffe Abubakari Kizito. Ono yasigala ne jjajja nankyali n'abalala abaliwo naye ono kayogere ku lwabwe ekigambo kimu. Alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Nakusiimye nnyo okujja okuziikirako omuntu waffe ono, Allah abasasule obulungi. Kati ndowooza ffere bwe tuddayo kaakati waliwo banaffe abakitwe friends and family ababadde bakola ekisoboka okulaba nga Bakojja buli wabadde abeera mu ddwaliro, abeera ewaka, ne babeera nga basobola okutuusaayo eddagala n'obubaka. Mikwano gya maama muzeeyi, gwe ewaffe eri tumuyita maama muzeeyi, naye Hajati Siraaje, mikwano gy'abakitwe friends and family, mujje katono wano Namugenyi, mwanyiraze Namugenyi. Chairman waffe Kebbi ali Amerika yaŋŋambye mulabikireko mu vidiyo kubanga omulimu mukozi gw'amaanyi egenda omuweerezebwa. Yabule bassebo gye tuli ku kyalo, tulina abantu abali mawanga ag'enjawulo, South Africa, America, wa ab'ekyalo twakola omukutu ogutugatta. Tuli bangi nnyo, balala bawangaalira e Bulaaya, naye tubadde olw'okuba maama waffe ali mu eyo ensonga, babadde bakwata essente ne bagenda ne balambula Bakojja, ne bagenda ne bamulabako bulabi. Mwebale omutima ogwo. Tuli abantu 148 mu gurupu eyo, era obubaka bwabwe agina sikuka aboogere obuweereddwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obubaka obw'okusaasira bamemba bakitwe family and friends batuuse okusaasira kwabwe eri Hajati Ajala Nabukeera olw'okufiirwa muganda we kitalo nnyo kitolo ddala. Tusaba Allah w'ekitiibwa amuwe ejja n'esinga okuba ennungi. Tubakizizza n'amabugo gasinyisa emitwalo 68 ataddeko omukono ku lwa chairman Nasibu Maka nga chairman waffe ye Kebbi Abubakari Kizito ali mu Amerika. Buno obubaka nabwo bwakusaasira Masjidi Musa Ndejje Kanaaba basaasidde n'emitwalo 16. From the office of the Minister for Defense
veterinary affair Uganda amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Kaggwa gatuuseeko era n'okunyolwa okungi. Abadde omuntu w'omugaso eri eggwanga. Wekitiibwa minisita Bamulanga Kisempijja asaasidde n'emitwalo 2 giyambeko mu kuziika. The Parliament of Uganda